Okusinzira ku bigenda maaso mu ggwanga wakati wa team Pallaso team David Lutalo mpira we gubanga gwe guli mu kisaawe guzanyibwa saawa zino atugenda gamba nti guli MM. Okusinzira ku David Lutalo Ajeyo akafaananyi ke tutasobola oli okulaba na kwetegereza bulungi gye buyiseeko oba gye buvuddeko emabega nga kitegerekese oba kiraga nti mwaka gwa 2016 omwami David Lutalo yamitingako Ssaabasajja Kabaka ekyenjawulo nti gwali bagugenda mu M0 David Lutalo yayimba ate nabagereka naye atudde agerekera Obuganda so nga ate ye Uncle P nabo bagamba bwe gubanga guli MM wayimba nabagereka wali mu ntebe aliranye Damula nedda yakwocha kamachi yabaffe wakwatako ku Ssaabasajja Kabaka mu bugalo ekyo kijjawo dayo tubulire nti sebo mwami David Lutalo fenga team Pallaso okusinzira ku lutambula ku social media asebo wali oyitiddwako oba wasimibwako ayi bene magulu nyondo Ssaabasajja Kabaka kale omukutu nsinzidde buterevu ku Viki exclusive nawe ku kyali era nga video nkusabe soko jimpereka like gwe mukwano gwange bomaze okubeera ngo jindayikinga yes subscribing ku mukutu Viki exclusive osobola okubeera ngo ofuna interesting stories waliwo ebigambo David Lutalo byakozesaako ke mabega kaawo naku nga 2 eziseewo emabega byonna ndyagadde twejjukanyemu nga n'omwami ono Pallaso afulumiza akayimba ke bayita Lutalo lwa mayinja nenga jukira akayimba kano wakafulumiriza Lutalo lwa mayinja nga wonna mu njogere nyangu concert ya Love Fest agenda maaso n'okubeera nga agipushinga ate kino kijongedde bongezi hype atubadde tukyali ku kya David Lutalo kubeera nti atandise okubeera nga amusojjanya beso actually David Lutalo I think si musajja wa byantalo but Mayanja family yo tugimanyimuko obolumu ekozesaamuko ku kibuli ako akafaananyi kolaba akeka David Lutalo okusinzira ku bifaananyi ebiyita nti mwaka gwa 2016 weyekubye ebifaananyi ebyo era we yaperformingira Ssaabasajja Kabaka okosako ne Mama Sylvia Najinda ate ako akeka Uncle P oba Uncle Pallaso mu mwaka guno gwennyini recently ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka katuulire ebigambo bya David embeera eriwo wakati wone Pallaso nze sina wanne embeera yonna gye mulinako sina yadde obusungu simuyinaako yadde ki ate kati tewali na kivumo kyayinza kunvuma ne kinyiiza kuba te bwe munyiigira kitegeeza tajja kukola nze kyembadde njagala nze njagala nga tukuba bantu muziki ye problemu yange yokkayo nze ebisigadde sina kirala kyenjagala nze saagala kubeera nga nze oba abayimbi 3 oba 4 oba 5 nga feka bafaani baavayo ne bagamba ekintu ekyasinga obbaluma Pallaso okuyita mwana omulenze boy yes ayo boy ku Pallaso ndi boy so Pallaso yasooka kubaliza ddi nyakyali mu kyalo mwene mwerabira mangu katono nyaga tumaliriza sebo Uncle P yasooka kubaliza ddi okay kati naava mu lizard naafuka Pallaso I'm a boy to him yes kale nga tumaliza yimbe oluyimba Lutalo lwa mayinja olulabyeko no yimbe oluyimba mbu baluyita Lutalo lwa mayinja kidubadde era nga akugegenya nga bw'oyimba mu luyimba no problem nze nkugambye tewali kintu kyayinza kukola nekinyiiza probably tewali muyimbi munnange ekintu kyayinza kukola nekinyiiza n'okuvayo n'agamba toyinawo omusingira okujjako omubazi no itoke nze njagala kubeera ng'asinga kubanga bo bakajja bakyalina amaanyi ngamba ku siini bakajja bakyalina amaanyi nze njagala babeere b'amaanyi n'okusinga nge kubanga ffe twatandikira eri tuzze tugulubane mu kadongo kamu n'ova mu kadongo kamu n'okyusa n'odda mu bandi n'okyusa n'oddeene n'okyusa n'oyimba n'abaraga n'okyusa n'obala okoowa so tetwagala bwe tukoowa ate kintu kife bufi no tukyayagala abayimbi abapya waliwo abayimbi abapya bangi abayimba obulungi bonna bayimbe